Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze Sebaga nyabo. Yakyusiza nayambala fitting cream and gold dress okusala cake. Kabonero ka buwanguzi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Swani esooka bwangutera kubanga omukyala kikola kwesiga omukyala muganda omanyi okugabula Mukane bali kwera ngoli muklaba Delta TV tukole tulina mugolo mwami bannanga ali smart as in squad ye abantu bana baze bali smart bali elegant bali so relaxed dalaje baze bagalirayo ddala katunyumyeko naye sibyetenese bulungi nyabo osibyote nyabo kyalero ndi bulungi esanyu pitirivu nnyo bango nako nalulindirira luntuseeko esanyu nina oba smart bwoba ogenda okufuna ekyomuwendo obeera smart ino okweyagala ndi boota ya Gomez yes yenyabo ekyabikulese wano kindeese mwana omulungi nnyo Josephine Ayanja ZIRIBAGGWA njagala mugambe nkutwala oba ntya mazeeko bulungi kibyolese ojja kubiraba lwaki oyagala mbyogere kati best man uno waali ate yekyamaanyi abadde ateekateeka ebintu so buli kimu kiri bulungi yenyabo ebbanga ddene nga tweraba naye nga sinayogera bugambo obwo yes kubanga nvudde nga mulaba kuva mu 2015 nga mulaba mukyala wa mpisa mukyala musabi mukatuliki munnange kwegamba kyampaliriza okulaba nga ddiini yemu buli kintu mukyala mukwata mpola ate mukyala mukozi nganzi nyabo omukyaludda wa abawala abalungi nga tebasangika anti nange ndi wa mukisa kyenkugamba lissanyu eryo lyolaba toyinza butasanyuka nga ozudde ekyamagero nyabo kale seba wamuwulizaako leero wedda muwulizaako wadde omugamba bugambo kibulira omukulu mugamba tofaayo nzija kibubu kyo kijja kirinda awo kituuka sawa yenna kale muweereza akayimba sebo akayimba kentera omuweereza kamanyi akalala leero kamuwe akalala kayimba kenyinza okuteekawo essaawa zino ke kayimba ka kayimba ka Harriet Sache ye answer yes akayimba ako kajje wala kati kuba kalina meaning yes answer yange answer eyebibuzo ebibadde bimbuuzibwa entakera oyanjula ddi ofumbira ddi leero mwana kize kikyo yebyo ebigambo byange kale se webaze kwati fajja ono tuvudde wala nnyo yes
n'emikwano gyange gye nkola nagyo yennyabo. Sitaajogerako ennamba essatu ezisooka. Ya mukyala wange eri 775 53 46. Kale kati sebo soko mwebaze okusalawo. Okola okusalawo kirungi mukwate mu ngalo ezo. Webale kusalawo sikwangu naye yolaga walungi n'ebintu bobo bilya kati mmere bagenda gifumbira ddala nga ebobezeddwa ng'ate si bibbe byogenda okulya nga birungi kulika. Amina sebo. Katugaliza olunaku olulungi. Mwebale naffe tuyita. Mwebale na kunyuma. Kale bambi tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Nabwe batya bakole batwalibwa mu nnyumba okuzaalibwa nga wabaddeyo ne katta mukago ne babagabula n'okubagabula. Mbakakasa temuzaalidde okuva olwaleero mu nnyumba muno temuli kkubo, buli ayingira mu nnyumba muno abeera wa mu nnyumba, era kyenjagala nti mubeere baana bawulize, baana bakozi, baana babeerawo ensonga bakomawo eka ensonga ne tugitakulula temugyemalirira eyo okujjako ng'esobose naye weebeegaanye mulina okudda wano tubeere nga tugigaayagaayamu tugimalirizayo mwana alina obuvunaanyizibwa. Mukanali mklaba Delta TV tukole nkwagala nnyo nagambye Maria's birthday ya Nyambaza Gomesi enviri ne makeup kolebwako Sharita's nga tonzijja akato sales center ate gowns ennungi gyopangisa gown emu ne bakuweerako changing dresses zawerere ogenda wali eri ku City Bridals. Ndina omugole bannange nalabye omwana anyumira omukolo. Ladies and gentlemen, look at her. Oh my God. Omulabye wamawe yagala olwaleero lwani. Ramuchalani Josephine ZIRIBAGGWA leero luno chiwedde olyotya tendi mukwano olyotya. You look very beautiful. Thank you very much. Thank you. Ukikoze otya? Stress yonna nagyeggyeko not only for the function naye n'ebirala nentunulira kimu to look good. Yes. I had to be smart. It's one day. Yes. Telukomawo ne waba oluzeemu abantu kati abaliwo maybe tebakera gibeera gigenzegenze nga tokyanyuma ng'okaddiye era naye ate gw'oli muto okitegeera ekitiibwa kya Mukama. Amina. Kakati mukwano owulira otya? Mpulira bulungi nnyo. Sita twakomye muwulizaako nga gamba ki? Ngamba he's coming and he loves me, so because you're lovable. Omusangawa. Engeri gye namusangamu yali mukwano gwa my elder sister. We twesanga kati ye yali yandaba dda mu bifaananyi nga ndaba naye nga nze simumanyi. Wa mukwano gwe. Nze nga simumanyi. Okay. So it was actually this year in Feb when namusanga. That was so good. Nakugambirawo. Okitegeera. From day one, you have to be my wife. What? Ke kagambo ke yakozesa the first day. Ako kennyini. Biki ebikuwanguza nnyabo? I think bugumiikiriza. Being patient. N'okufaayo, being caring. N'okulembeza Katonda. I know. Caring omufaako otya tubulire ku keeyo. Care n'obanga kale obulamu obwa bulinaku buli muntu kyayagala n'obanga omuntu akufaako nakubirako olidde ku mmere okoze bw'oti otuuse ewaka weebaase the fact that twali tubeera ffenna kati otuuse ewaka ofunyeeko okulya. Are you fine? Is there any problem? Ebintu weebityo kale obuntu bwe tutwala ng'obutono. Obuntu olwo obutonotono bw'okola mukwano. Okitegeera nti mba nkwagala Sharita. Mba mu kirasi. Mba mu kirasi 24/7. Okitegeera toba absent never. Oyagala muweereza kayimba ki? Kayimba ke muweereza
waliwo akayimba ka Rema bakayita bata Juice wa mango kanyirira kampisa Angel sweet. Ati girls abadi bagamba will let us omukolo gweche kujabayo biti. Oh, so many. Ebyote bibula. Assure them. Abo bonna. Banji si bawala bokka. N'abasajja banji. Sharita omanyi mikolo. Bakola bingi okulaba nti omukolo tegubaawo. Naye Mukama w'amaanyi. Takuyiwa mbalazeeko ndowooza kati mukikkirize abasajja amutekeni mukikkirize mugume gwe mukyalaani mukyala Bukenya nalo nabidi mugole kankuleka otherwise tujja sula wano bonna basigadde bonna abeebaza bannayireka tumuleke kale dear thank you so much. Thank you for coming. Enamba y'omwami wo ogimanyi muto? No mbalese abuteebaza Sharita. It was a dream come true. What? Oh, I can give a peg. Oh, thank you. I'm gonna sleep here. Thank you for making it. Lydia katukuleke atova ku Delta TV tukole twekubisiza dazi selfie ne mkwano gwange mchala Bukenya afafe nkagala nnyo. Kaboka mwala mchala yakumidde mu red ne blue n'alyoka n'agabira buli yagoberedde oba buli yawerekeddeko omwami we ku mukolo. Congratulations Josephine ne Bryan abali kuleta mukolo ku Delta TV. Josephine we bali kunyuma tubagala nnyo. Ndese kano akaboka mwala nakwebaza okutuukiriza kyewansuubiza n'otuuka mu bakadde bange. Sajja bayibwa Era akusubiridde mulimu buli kimu ky'oyagala ogira olyako paka wejija nga 16 tuli kuki kale nno bekibeera bwe kityo wanika omukono gwo ogwa kkono nika omukono ogwo oguliko essaawa bulungi nnyo ngaddamu ekyo naawe esembera zigwa obulungi bakulaga ndage nina engalo ya church naye eno gye bayita katabulawo yengalo eyokusatu kale teekako beekibaati eno Josephine Risa nakugamba nti nkusibidde wano okutuuka endijja okutwala mu kyaki nga naku z'omwezi 16 omwezi gw'omunaana 2019 ku Lwokutaano mu Lubaga Cathedral. Saba Mukama akume Archbishop wa Kampala gwe njagala atwambaze empeta. Nja kukwagala gano gakyali mabaka. bakwereetedde nno Mukasera kano mukwane tugenda mukyasinze tusanyusa kulikayo nnyo ku mukolo gwa Josephine ne Bryan. Kati kirabe. Fune pulana fune ya mutwala nazikuna abawana bakulanga nesenga namubulira embeera z'obufumbo ti wano tokola bwoti wano kola bwoti mwana wattu ebyo byaggwawo abakacoka notuzaddemu ati n'ebirerya osanyusiza nnyo omwattu tozwaziza. Mukwane olugoye luno lwalaba Maria's Bridal yazinyambaza era nga ali wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 edduuka ya Maria kuliko ebifaananyi byange ate negamba nti enviiri ne makeup nkolebwako Sharita's Hair Clinic nga tuli wali eri ku Nasa Road. Ekizimbe bakiyita Sal Complex kitundde mu gaali y'omuka. Jangu mukwano tukoleko gwe omugole ate era n'okusomesa emitandikira ku mitwalo 10. Jangu obukenge n'omukolo gw'omukwano tukulagire ku Delta TV ekyasinze obeera ne waka mu mikolo ate kabwejjumbira ate kasente mu programu eno bamuyita City Bridals. Ayina gawuni bannange ayina gowns changing dresses opangisayo gawuni emu nakwerako Miss Joseph zaabwerere kakati no kireka mmaliriza era nga nze Sharita mazima wanvu eno programu bagito okwanjula nebera ku Delta TV olwa Sunday sawa 11 mpaka emu bwoba tusubiddwa tulaba ku Monday sawa 4 mpaka 6 oba ku YouTube Sharita's Show. Maliriza abagole mwebale twagala Mukama Katonda bankumire. Bye bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga
nga kukutuusibwako. The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti